Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omukyala eyabuuzizza wano nti kaakati eddagala lino ndyanika nnaku mmeka? Liriko amateeka nti olina ddyanika nnaku bwe ziti? Kwegamba omukyala abuuza nti eddagala ly'okwanika ery'okukolamu ensaano nti liriko amateeka nti oteekeddwa ddyanika nnaku bwe ziti? Kyabadde abuuza. Kaakati eddagala ery'okwanika nga bw'olaba eryo, eddagala ly'okwanika okusookera ddala oteekeddwa ddyanika mu nnyumba oba mu kisiikirize. Ekyo kikulu nnyo. Eddagala oteekeddwa ddyanika lisigale nga lifaanagana nga bwe liri. Kati nga bw'olaba eryo ogwo mukaabira, naye ndowooza olaba nti osobola n'ogutegeera nga gukaze. Ndowooza ogulaba, ogwo guyitibwa omukaabira. Naye eddagala oba olina oddyanika ne lisigala nga bwe liri ng'osobola odditegeera, era n'oba olikolamu ensaano liba lyawukana. Eddagala lye baanise mu kasana lyawukana n'eddagala eryanikiddwa mu kisiikirize oba mu nnyumba, lyawukana bulungi nnyo. Eddagala eryo teririiko mateeka gonna nti oteekeddwa ddyanika nnaku bwe ziti nga bw'obuuzizza nti liriko amateeka nti oteekeddwa ddyanika nnaku bwe ziti. Nedda, ennaku zonna z'oyagala z'oyanikako eddagala eryo, tekirina buzibu singa obeera olyanise ewantu ewalungi, ewantu ewayonjo, ekirala n'otalyanika mu kasana. Teririiko buzibu. Obuzibu bw'eddagala eryo kulyanika mu kasana. Kwegamba omugaso gwalyo gufa kasita olyanika mu kasana ne likalira mu kasana. Kati mulimu n'abalala bambuuza nti eddagala lino olyanika mu nnyumba liba zzibu okukolamu ensaano olw'ensonga teliba terikakanyadde bulungi. Kakati eddagala eryo bw'olyanika mu nnyumba, tugeze ng'olyanikiddde nga wiiki 2 oba wiiki 1, osobola oddifulumyako ebweru n'oliteeka mu kisiikirize. Omusana bwe gutandikira ku kisiikirize ekyo, oteeka eddagala oliteeka eno ku kisiikirize. Toliteekera ddala mu kasana, nedda. Eddagala lyo liteeke mu kisiikirize, lijja kukala bulungi, likalube bulungi, likakanyale, osobole oddikolamu bulungi ensaano, naddala mu abagenda okukozesa engalo. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Kikole bw'otyo, bwe kityo bwe kiri. Nsuubira okitegedde bulungi gwe yabuuza ekibuuzo ekyo. Nammwe abadde beebuuza ku nsonga eyo mwabali ku channel yaffe eno Kyayiti, eddagala teririiko bukwakkulizo bwonna, just gwe goberera ebyo bye nkugambye, lijja kukolera bulungi, ensaano ejja kuvaamu bulungi. Kitegedde bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.